طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربنا وزدنا علما وارزقنا فهما، واهدنا ووفقنا للحق لما اختلف فيه من العلم، إنك كنت عليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكسوك ربي لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. mwebaze Allah subhanahu wa ta'ala kubyengera bye bingi, era ne musaba asokusaasira kwe n'emirembe gye olubeerera entakera ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. okwegendereza Allah subhanahu wa ta'ala mu buli kyonna kyogenda okukola oba okwogera, ndowooza nno nti kyabuwaze era nga kyekirimu obulungi obudda gy'oli, bubeere obwensi oba obwa kabbuliyo oba oluvannyuma lwa kabbuli. wakati mu kuluubirira n'okukolerera n'okunoonya empeera okuva gyali Allah subhanahu wa ta'ala n'okusiimibwa kwe, saateera okwegendereza Allah mu buli kyonna ky'ogenda okuleka, kibeere ekikolwa oba ekigambo, era kyansonga nnyo gy'oli. wakati mu kwegendereza n'okwewala n'okwekeka obusungu bwe, oyinza okwogera ekigambo n'akusunguwalira. omubaka yagamba sallallahu alayhi wa sallama ti inna al-abda, mazima omuntu nga yeggwe, la yatakallamu bil kalimati, osobola okwogera ekigambo, la yulqi laha balan, naye nno munnange nga gwomaze gwogera tofuddeeyo, wabula oyogedde bwogezi. yagamba nti yahwi biha fi nnar, kigambo kyofulumizza ne kigenda kikufuukira ensonga, Allah n'asalawo nga ogenda kuteekebwa mu muliro 70 kharifa, emyaka 7, lwa kalima, lwa kigambo. era bwe kifaanagana bwe kityo, omusajja okubuuza omubaka n'amugamba nti sallallahu alayhi wa sallam nti man naja, omuntu awona atya ya Rasulallah, nga tulabika nga tuli mu katyabaga. n'amugamba nti amsika alaika hadha, bw'oba oyagala kuwona weekuumeko kano. n'alaza ku lulimi lwe. kati okwegendereza Allah mu buli kyonna kyogenda okuyisa ku lulimi lwo, kyotagenda kuyisaako, ndowooza kya busonga nnyo gy'oli. tekikoma mu bigambo byokka, na buli kyogenda okukola wegendereze Allah subhanahu wa ta'ala mu kyogenda okuleka. oyinza okuleka ekyomutawaana ku ggwe, oyinza okuleka ekikolwa ne kigenda kikuleetera obuzibu olw'okuba wakirese. so okwegendereza Allah mu kyogenda okuleka mu bikolwa ne mu bigambo, kyansonga nnyo kyekirimu obulungi obudda gy'oli.
wakati mu kwegendereza ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'obusungu bwe. Tubeere begendereza. Olwono ndowooza mbadde nkyusa kigambo taqwa wakati mu kukikusembereza mu makulu gaakyo oba oli awo amangungu. Oyinza obutakisobola okwegendereza kwenjogerako, oyinza obutakusobola gwe nga ggwe, naye oba senga okusabye Allah bw'akuyamba n'akukuwa oba weesiimye, sabanga Allah akuwa obuluŋŋamu, akuwa okumutya kubayita okumwegendereza, akugaggawaza obugagga obulungi, ate akugabire n'obwetoowaze mu mbeera zo. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Yenna bwe mmanyi erinnya weegendereze saawa yonna akubuuza. Ebitegeerekesa kale nno Allahumma ahbib ilayna al-iman wa zayyinuhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Obudde nga bufaanagana ndowooza bye muwulidde okuva ku makya byo bingi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nze nammwe atuyigiriza okumanya okugasa, atugase n'ebyo byatuyigiriza nabyo, era atwongere okumanya n'okutegeera, atuluŋŋamye engeri ebituufu mu ebyo ebyawukanibwamu mu kumanya. Ensonga yange eri mu hadithi bagiyita hadithi Abi Dharr al-Ghifari, hadithi ya Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, gyenjagala okubeera nga tusinziiramu okubaako ne kyetwejjukanya nze nammwe mu nsisinkano yaffe eno. Bw'obanga olina ekitabo kye bayita al-Arba'in an-Nawawiya, hadithi eyo ya 24, hadithi ya 24 mu kitabo ekiyitibwa Jami'ul Ulum wal Hikam, hadithi ya 24 nga ya sahabiyu ayitibwa Tata Dharr radiyallahu anhu. Hadithi mpanvu naye njagalako akatundu kano wammanga, wadde nga temulina lubaawo, nange mwamponyezza. Toli wamu? Pozi hadithi yani ya Abu Dharr radiyallahu anhu. Ku nkomero yayo hadithi eyo yetandika n'ekigambo ekigamba hadithun qudusi, egamba nti ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, baddu bange mmwe abakyala mukimanye bwe manjogeraganya n'abakyala eby'abaami sibyagalamu kuba tebaliiwo. Kati bwe tuba twogera kati n'abasajja bwe batyo baluwo wano kujjako mba musonga munze. Kaakati wano bye twogera twogereganye nabaki n'abakyala, kuba mwe mukola mutya? Mwe muliwo mwekka, nze ne Sekabibu mutuleke, tuliwo babiri, toyinza kwogera kuffe n'oleka enkuyanja eno, twogere ku mmwe mwekka. Kaakati Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithi ya Abu Dharr eno yakoowoola n'aga nti abange mmwe abaddu bange abakyala, n'atandika n'ebigambo ebigamba nti mazima ddala nze neeziyizaako obulyazaamaanya, era wakati wammwe nammwe nakifuulanga okulyazaamaanya buli omu ng'alyazaamaanya munne nga kiri haramu. Kale nno tekakutandanga n'olyazaamaanya munno. inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu.
tolyazaamanyanga ekitonde mu bitonde bya Allah weekuumenga ku bulyazaamanya. nasalu llah alafu walafiya. obulyazaamanya bwekuumeko mwanyinaze, oba oli muwala, oba oli muntu mukulu, oba oli mukadde. mukadde Aisha yasomye aliridda wegendereze obulyazaamanya. obulyazaamanya teriyo muntu asobola kulyazaamanya munne oba weekoze ekigambo ekinene, kubanga tosobola kugenda na kya muntu nga Allah waali olimba toyina kya muntu kyojja kugenda nakyo. kyetegeeza ki? Either ojja kimuddiza olwaleero nga mukyali kuki ku nsi, oba si ekyo anaakikusonyiwa ng'afunyemu omutima omusaasizi. bwe kitaaba ekyo mulina we mujja osisinkana, oyagala toyagala bakugaa nti wooli olugoye lwe, oba oyagala oba toyagala mulina we mujja osisinkana. kimu ku bimeka? ku bisatu. Either kimuddize leero oba si ekyo Allah akusaasire, omusabye tomusabye agambe nti namusonyiwa oyo kalasi. Allah akiwulire ng'aga nti yakola atya? yakusonyiwa. bwe kitaba ekyo oba oyagala oba toyagala, oba oli mugezi afaanagana atya, oba odduka otya, mulinawo mujja okusisinkana. Allah alamula wakati wammwe akugambe nti Zainabu wa Mariyamu ebitaano bi, ate ng'ojja bikola otya? akati gwe mujja omukole byonna byoyagala, naye either ojja bimuddiza leero oba mpozi akola atya? anti gwe ku musajja otabuka, oba Allah akusaasire akusonyiwe ng'omusabye oba tokoze otya oba tomusabye. ekitali ku ebyo mulinawo mujja osisinkana. embwa eyo toyagala girabako, eyajja ku musajjawo omujja kusinkana nayo. kyonna kye wamukola oba kye yakkola Allah akugambe nti kwata kino munno muwe ekintu ki. n'ebirala bwe bityo bijja okubeera. naye hadithi eno tetujja gigenda bwe tuti obudde buno tebuliiwo obukola ebyo. tugende ku nkomerero yaayo. Allah yagamba nti ya ibadi, osobola okuwandiika ya ibadi, abange mmwe baddu bange abakyala mmwe, gwomanyi gye wavudde, nze nange tusinkanye wano naawe. ya ibadi, abange mmwe baddu bange, mukyala gwe, muwala gwe, mukadde gwe, mu myaka gyo wangaala nga bino obimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala akukoowodde. teekawo erinnya lyo nga Allah akukoowola, nga bw'onoomanya nti Allah bw'aba agambye nti ya ibadi, akoowodde nti owange gwe Umaru, owange gwe Rukayya, owange gwe Halima. ya ibadi, Allah akoowola gwe. tekakutanda abantu balina olugezigezi n'okwebuzaabuza. buli lwe bakoowoola nga balina kye bagenda okwogera, yakiraba ku banne, era yalabira ddala nga Allah tagamba ye, njala kukakasa nti agamba gwe. bwe kibanga nange kintwaliramu, nange kinantwaliramu lwange, naye Allah agamba ani? agamba gwe ya ibadi, muddu wange gwe. Allah akugamba ki? innama hiya a'malukum, okola. innama hiya a'malukum, obwenyini bw'ensonga byonna byokola weebale kwemenyekera. Rahma Sar obadde ki? nagambye nti wemba kumanya erinnya weegendereze.
mazima ddala bye mukola byani kyokola kyonna kyolabanga okoze manya nti kikyo akonjagala okakwotinge nti buli kyonna kyokola kyani buli kyonna kyokola kikyo wekoleredde masha Allah webale kwekolerera buli kyonna kyokola buli kyonna kyoyogera toyina gwokikolera toyina gwokyogerera bino bibyo kati bwomala okubikola ekyokubiri uhsiha lakum manya nti waliwo ayino eddimu eddene ey'okukuŋŋaanyiriza buli kyokola naye akukoowodde wano nga bw'ali nga ye Allah era bw'agamba nti uhsiha lakum mbibakuŋŋaanyiriza Allah akukakasa nti tolina kyokola okujjako ng'alina wakikwata n'akikuterekera ekyo nakyo kitegedde ekyokusatu thumma uwafiikum iyaha nagano mazima gagwana okutegeera nti byonna byonna nja kujjuuliriza empeera egwana okuweebwa mu ebyo bye wakola Allah ajja kujjuuliriza empeera mu buli kyonna kye wakola n'okwogera n'oyogera nga takukendeezezza aye talina kyajja kuyisaamu maaso inna allaha la yadhlimu mithqala dharra ne bwe kanaaba kanyiikuuli tajja kukakulyazaamaanya ajja kukusasula empeera ekajaamu Allah ajja kujjuuliriza empeera ejja mu ebyo byonna bye weekoleredde n'abikukuŋŋaanyiriza kino kikulu naye si kyetugenda okwogerako faman wajada khairan alisanga nga wamenyeka n'ofaayo n'omanya bino ne weekubako ne weekuŋŋaanyirizaayo ku birungi aneekuŋŋaanyirizaayo ku birungi falyahmidillah olunaku katonda lwali mulaga ebirungi bye agenda kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ajaganye olw'okubeera nti Allah yamukolera ekkula gwe n'amumanyisa nti kino kirungi n'amuwa n'obusobozi obukikola n'okukikola n'akikola mu nkola etuukiridde n'atuuka okusanga eri oyo gwe bakolera nga mwana wattu amugati wakola era byali bituufu era n'empeera zaabyo ziizo agenda kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyo nno kati nga atumalira ki obudde agenda okubeera nga yeesiima tetumutiiririra ali bulungi bwalibeera ggwe bwalibeera nze alhamdulillah tusaba Allah tuteeke mu bo naye mayiwale okutya kwange okwandeeseza hadithi eno kuli mu kigambo ekyo ekiddako ng'obuuse kyetuvaako faman wajada khairan falyahmidillah ensonga yange ey'olwaleero eri awo waman wajada ghayru dhalik waman wajada ghayru dhalik waliwo abagenda okusisinkana ebitali birungi tobeera ggwe mama hikima tobeera ggwe tomunoonya mama hikima bwenjogera erinnya ly'omuntu temumunoonya mumuleke nze mbambalaba wano waman wajada ghayru dhalik alisisinkana eri Allah subhanahu wa ta'ala abantu gye balisisinkanira obulungi nga bamenyeka bambi ne bakola naye ggwe n'osisinkana bitali birungi fala yalumanna togenda kunenya
togenda kunenya muntu yenna illa nafsahu okujjako ogenda kudda eri gwe wennyini wenenye wakati nga bw'okaaba wakati nga bw'okuba ebiwoobe bwe weeziribanga naye nga obwennyini bw'ensonga ekizibu yali gwe wennyini. Ntegerekese bulungi. Njagala kuteeka essira ku kigambo kino waman wajada ghayru dhalik, abalisisinkana obutali bulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala, ettaabu egenda kuba yavaawa, obuzibu bugenda kuvaawa. Lwaki omuntu senga bwa Umaru Siddiiki lwaki yandisisinkanye ebitali birungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga yentuulituuliye emulindiridde eri awo? Lwaki? Olowooza nno nga bwe tutudde wano kaakati gwe weeraba kati nga bwe tutudde wano tuli mu muzikiti, tuli basiraamu mashaallah, tuli mu ddarasa, era ffe tetulimu abo bamani wajada ghayru dhalika, ffe tuli wamani wajada khayran. Olimba tekisoboka. Tinga bwe tutudde wano aba wamani wajada ghayru dhalika, abatagenda kusanga bulungi nti wano tebaliiwo, weebali bayinza n'okuba nga bebasingawo obungi. Abantu abalungi abaali basinga obulungi mu mulembe guno okuva Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lwe yatumibwa baali basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Omubaka yabateekako recommendation n'abagamba nti khayru nnas, abantu abasinga okubeera abalungi mu maaso ga Allah be bano bempangadde nabo. Khayru nnasi qarni, abantu b'ekyasa kyange. Naye bonna bagamba, abawangaala nabo ababalabako bagamba nti senga omuntu ayingira wano we babanga batudde n'agati abantu mwenna muli bakuyingira ajja n'okujjako omuntu omu, buli omu mwabo balowoozanga bagambanga nti sandibadde nakubuusabuusa nti yandibadde nze oyo omu ajjiddwa. Statement ogitegeera. Wakati mumuteezakka, mumuteeraba nti ye mulungi, mumuteeraba nti ye imaani kaali, mumuteeraba nti ye muyitirivu wa kukola bulungi, n'okumenyeka kwabwe n'okufaayo kwabwe ennyo. Buli lwewayogeranga nti abange waliwo ow'okuyingira omuliro, muli abantu 10 awo we mutudde, naye omukumwe wa muliro, nga buli omu yeetwala nti oyo omu alemeddwa yeye. Bikhilafina nahnu, tukwawukanako naffe olwaleero bwe basonga nti abantu bagenda kuzikirira, gwe weeteeka mu bagenda kuwona, kubanga olaba ti mashaallah neweerabira nti ebyo Allah ebitugobako. Fala tuzakku anfusakum, teweekubanga mu sitampu, teweekubanga mu sitampu. Wabikakasirizaawa nti gw'oli safe, wabikakasirizaawa. Huwa a'lamu biman ittaqa, amanyi abamutya mu bwennyini bw'okumutya yekka aliyo Allah. Wamusisinkanyeewa n'akugamba nti gw'oli bulungi, wamusisinkanyeewa. Abantu abakkiriza Allah abayitibwa abakkiriza almu'minun, mu bitendo byabatenda nabyo yabatenda n'ekitendo ekigamba nti walladhina yu'tuuna ma ataw wa qulubuhum wajila, be bayita abakkiriza bakuffe, nasalullah alafu wal afiya, be bayita abaki? Bwe bakola emirimu gyabwe bagikolera mu ngeri bbiri, bagikolera mu kutya.
yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Bwakola omulimu gwamanyi nti Allah agukkiriza ng'esswala, ng'okwebikirira, ng'okusiiba, ng'obufumbo, ng'okusaddaaka, asigala mweraliikirivu gw'ogukola gukozi naye gwagukkiriza. Ate bw'akola ekyonoono abeera n'obweraliikirivu bw'otalabanga. Walibaayo engeri yonna gy'akola Allah n'amusonyiwa. Kati tebeba butebenkevu, tebekubamu sitampu. Bye bakoze mu birungi tebalina assurance nti Allah abikoze ate. N'ebyonoono bw'atunula bw'ati ne yeetooloola yeezuula, nina ekyonoono, nina ekyonoono wano, nina ekyonoono wano. Naye bw'oyogerera mu olwaleero buli omu alaba, olw'okuba ayambala jilibaabu olaba mashallah, ani yakugamba? Era gw'olaba mulala, olaba mulala nga yali obubi, ffe mashallah tugezaako. Alhamdulillah, ugezaako. Abasajja abanene, Allahul musta'an, banene bafiira mu bweraliikirivu naye nga balina tazkiyaati za mubaka sallallahu alaihi wasallam. Umar wakaaba ennaku ze ez'essatu ze bamufumita n'abeerawo mu bulumi naye nga buli obulamu bugenda. Yagamba nga ti wailai wa waila ummi, nga ndabye nze, wa waila ummi, maama yanzaalira ki, in lam yarhamni rabbi. Saawa yonna nnyinza okusitula naye bwe naamusisinkana n'atansaasira siwona. Egwolaba oli okke, mashallah, ibadullahi salihin. Kale nno yinza okuba nga nalowoozezza bubi naye nze kyenkakasa, naye tubeere mubeeraliikirire ennyo. Waman wajada ghayru dhalik, abanasisinkana ebitali bulungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, fala yalumanna illa nafsahu. Tonenyanga okujjako ogenda kudda eri gwe wennyini weenenye. Byonoonekera wano wammanga. Ekisooka, tusobola okusangibwa mu abo abagenda okusinkana ewa Allah ebitali bituufu, ebitali birungi. Ekisooka ngambye nti kooti nga innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Emirimu gyo emirimu gyo gijjo, buli kyokola okola bibyo. Kakasanga bw'ogikola bwe gikuŋŋaanyizibwa mu bikolwa ne mu bigambo, mu bikolwa ne mu bigambo. Obanga oyagala okukakasa ebintu ebibiri ebyo mu bikolwa n'embiki n'ebigambo, soma aya 2 zijja kukumalira. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin, muli omu mummwe aliko abamulondoola mu bamalayika ba Allah. Ensonga yaabwe kulondoola byokola. Wamuwoza mu bitiibwa, muwoze nnyo mu bitiibwa, babalondoola mu bitiibwa, kiraman katibin. Naye okumanya balondoola mu bye batakuleka, balondoola ebikolwa. Yaga nti ya'lamun, bamanyi ma taf'alun, buli kyokola, buli kyokola. You are not safe, buli kyokola, kirungi oba kiki oba kibi. Ya'lamun, twagaddemu ekigambo kimu, ma taf'alun, byokola. Olete aya endala, Allah subhanahu wa ta'ala agamba gwe, nakugamba ti ma yalfidhu min qawlin, wali agamba ma taf'alun, walaga ti ma yalfidhu min qawlin, toyina kigambo kikufulumamu, illa ladayhi raqibun atid, okujjako ng'olina akirindiridde, akituuliridde okukiwandiika n'okikukootingako.
kati okola min al af'ali wal aqwal byokuŋŋaanyiza bye weekuŋŋaanyiriza okuŋŋaanya ebigambo okuŋŋaanya n'ebikola okuŋŋaanya ebikolwa okuŋŋaanya n'ebiki n'ebigambo naye obikuŋŋaanyiriza ani obyekuŋŋaanyiriza nnyabo byokuŋŋaanya si bya mutabaniwo wadde muwalawo kobeere ng'olina abaana bameka bibyo byokuŋŋaanya si bya bazadde bo babeere balamu oba bafu nabo bakuŋŋaanya ebyabwe byokuŋŋaanya si bya wa luganda lwo si bya mukwano gwo bino bibyo naye summa uwafiikum iyaha Allah ajja kujjuuliriza ebisaana mu kyo bw'osoma faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara oyo ali seefu muleke naye tunuulira nnyo waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu baako n'ebibi byokuŋŋaanya mu butono bwabyo naye kakasa nti ojja biragibwa era oweebwa empeera mu byo suratu zalzala bwatyo bwe yakuŋŋekereza waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu gwe kuŋŋaanya tofaayo naye buliko okuŋŋaanya mwobwo bwowoza kano nako ekyo nakyo kati kinene ki lindiira olunaku Allah lwali kujjuuliriza empeera ekajyamu nga teweerabidde suratul qasas ng'eggwako waman jaa bisayyi'ati fala yujiza alladhina amilu sayyi'at illa ma kanu ya'malun kuŋŋaanya kafankunaali gwe kuŋŋaanya mu bigambo ne mu bikolwa naye waman wajada ghayru dhalik waman jaa bisayyi'ati fala yujiza alladhina amilu sayyi'at Allah talina kyalinze kukusasula mu kyonoono kyekyo mu butono bwakyo n'obunene bwakyo illa ma kanu ya'malun okujjako okukusasula ekyo ekituukagana n'ekyo kyewakolera ddala tofaayo wegendereze bigwanamu okutegeera n'okwegendereza omutawaana guliriddawa awo wewali waman wajada ghayru dhalik fala yalumanna illa nafsahu ettaabu weesookera webyawonoonekera wandisanga ebitali bituufu abakyala webisinga okwonoonekera adamu tahqiqi tawhid أو الإسلام والإيمان عدم تحقيق كنا التوحيد والإسلام والإيمان obutafaayo bwammwe okupafekitinga okukolera ddala okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okumwawula bayitirivu mu bakyala abafaanagananga mmwe ng'olaba bukaaya na jiribaabu olaba swala butagwa swala naye nga baalemererwa ekyali kisinga okubeera ekikulu okusooka okwawula Allah mu bwennyini bw'okumwawula n'okumumanya ne balagajjaliraawo ne batabeera mu abo Allah bakkiriza bakole ne bifa obuzibu bw'abakyala waman wajada ghayru dhalik okusisinkana kwebitali birungi mu maaso gwa Allah kugenda kuba kwava
kukubeera nti wasooka kweteeka mu mbeera ya mukozi akola Allah nakkiriza. Kyakulema wagaanira ddala. Mahma kana al-amr, ne bwe bakuleekaanira batya, ne bwe bakubuulira batya, otudde sawaun alayhim awa'adhta am lam takun min al-wa'idhin. Oba bakubuuliridde oba tebakubuuliridde kuwasalawo wewasibira wagaana okulongoosa okubeera akola. Allah nakkiriza. Bingo mutula mu duruusu muzituulamu, zireediyo muziwulirira, abantu babagamba muve mulongoose obusiraamu bwammwe mubeere ddala abaawula Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo okuviira ddala ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam obulwadde obubalya kugaana kwawula Allah mu bwennyini bw'okumwawula. Obushiriku buli mu mmwe, obw'engeri ez'enjawulo, olw'ensonga zammwe mweze mwemanyidde. Mukole bambi tewaliwo buzibu, mukole ate munaakola muti. Temusobola kubeerawo nga temukoze bushiriku bwe bumala ensonga zammwe. Aye bwemufuluma eyo aye ne babasanga ng'oli ku musaalo, okolako ki ku musaalo? Era osuubira swala z'osadde ku mbeera eyo gye weemanyiiko ozirinze mu maaso ga Allah, teriyo. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بامبي تشبي mbabuulireko abuuza ye Allah nkomerero ya suratul kahfi, mbabuulireko abo abaafaafaaganirwa emirimu gyabwe bambi bakola naye balimu abo abagenda okubeera waman wajada gayru dhalik, balina okusanga ebitali bituufu. Obuzibu bwabwe bwali kuki? Bwali mu kubeera nti baagaana okusooka okwerongoosa nno, kati baakolera ku mbeera etali ntuufu. Allah kwatakkiririza kintu n'eki, naye ate bambi nga bo bamenyeka, nga bo bamenyeka. Okakasa olimu abo abakola Allah nakkiriza. Enzikiriza gy'olina yeeyo ntuufu. Allah between you ne Allah akulaba mu basiraamu. Okakasa bwe weekebera ne weetooloola yonna gy'otambulira n'ebikwetoolodde n'ebyokola n'ebyoyogera, olaba Allah akukakasa mu basiraamu. Bimeka byojeja mu mateeka ga Allah, bimeka byojeja mu mateeka ga Allah. Abantu bafuluma mu busiraamu lwa kujeja mateeka ga Allah. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Suratu Tauba, la ta'tadhiru kad kafartum ba'da imanikum. Temwetonda ebikabo byoyogera byakujjadda mu busiraamu, olwerebirirwa okubeera nti wali musiraamu akkiriza Allah. Okakasa olimi lwo ebigambo ebiyitako bikyakulese mu basiraamu. Omuntu yenna nawaqidul islaamu ezibasomesebwa, omuntu asiima enzikiriza eyatali musiraamu n'aginyweza ne ku bantu nakati nabo tebalina buzibu, nabo balina ddiini yaabwe. Era n'olonda oyo kati alina buzibu ki? Naye ddiini ye bakkiririza, era n'omulonda ng'omwami. Tawba bil kufuri, osiima obutali busiraamu olyawo. Abali kukuloga n'okweraguza bali awo, era banywevu nnyo, batebenkevu.
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر omutasembelera kweraguza na kuloga. Bannange kino kikemu mubeere bagezi temusemberera bino ne mukakuwala. Al-i'radu an dinillah, okwesamba eddiini ya Allah, la yata'allamuhu, takisoma wadde gikolerako. Yali awe Hanifa siramu walinnya munange bw'olisomako ku ddiini ya Allah, nze sina budde busoma. Takisoma takikolerako. Kullu hadhi, bino byonna bikomekkereza omuntu byali mukasuka ebweru w'obusiraamu, n'asigala ng'akola byakola nga tebibangayo mu ebyo byagenda okusanga ewa Allah subhanahu wa ta'ala nti yakola. Kwatuuza ebisibo bino ebitaggwa, kwatuuza eswala ezitaggwa, kwatuuza saddaaka ezitaggwa, kwatuuza naye nga misikini bambi amilatun nasiba, kola butaweera naye tasila naran hamiya. Amilatun nasiba tasila naran. Osookanga kufaayo ne weepositioninga bulungi, muve mu muzannyo gwe tubeeramu. Bijja tukaayira enkya. Tugenda mu mawusimul ibadat, mu kiseera omukolebwa emirimu emiyitirivu. Omuntu yandibadde takiyingira sizoni eyo, era yandibadde tagenda kumenyekana byakola okutuusa nga amaze okwekebera, oba ali awo oba oli awo alimu abo abakola Allah nakkiriza. Waman wajada ghayru dhalika fala yalumanna illa nafsa, gwe weeragajjalira n'otakkiriza Allah mbwenyini bwakumukkiriza, n'otayawula Allah mbwenyini bwakumwawula, n'otabeera musiraamu wakati wo na Allah. Obusiraamu bw'olina bwe buli wakati wo n'abantu. Abantu bakola bw'oli musiraamu naye yakutonda Allah yakulabira mu batali basiraamu. Ettaabu awo we yagwira. Ekyo kitegedde? Tugende mu maaso. Waman wajada ghayru dhalika, ensonga ey'okubiri, omutawaana lwaki tusisinkana ewa Allah ebitali birungi. Ensonga ey'okubiri, ekituufu gwe oba nze naawe weekakasaako nti byokuŋŋaanya mu byonoono birabika bye bisinga obungi. Kati obadde oyagala kusinkana biki? Nkiddemu omuntu yenna asobola okwekakasaako bwe yeekuba mu tooki nga mutuufu ayonoona ekimala, gamba nti ekisusse. Walowoozezza nti bino byoyonoona si byakusisinkana? Wangi walowoozezza nti bino byoyonoona si byakusisinkana? Had you to be genuine to yourself, senga obadde mwesimbu kuggwe wennyini, bwe wandyekebedde wandyerabye nga ddala wandisisinkana ebitali birungi mu maaso ga Allah. Gwe tokakasa oba tomulabangako oba teweekakasa. Tolabangako omuntu akugamba nti naakabeeramu omusajja emyaka 10 naye yagaana okumpoowa. Gino emirundi gye yakakwendako emyaka 10 olowooza kigenda kusimba gyalazeewa. Bw'onojja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga gy'osanzeeyo nga tewaliiwo n'omulundi ogumu kumiisinga, ogenda kwebuuza waki gyavudde.
emyaka 10 ali wa musajja bamwendako layirani wanahaku buli wamubuuza ti oyo kiki nagati ninayo abaana 5 naye omusajja aganja okumpoowa kati wamani wajada ghairu dhalik ddala bwenzija mu mbeera eyo okakasa Allah abamuli azaamaanyi abandi azaamaanyiza byensanze biba byani wamani wajada ghairu dhalik ddala tosanga omusajja akomplaininga ku mukyala gwe nga komplainingako ti wagana okusaala wamani wajada ghairu dhalik osanga eswala 35 za wiiki eswala 140 buli mwezi nga tewazisaala bwozisanga mu maaso ga Allah nga Allah akulinda kuvunaana ezo akuli azaamanyiza ogwo mwezi swala 100 ale myezi 10 swala 100 mubina omwaka swala 7 kati je lwaki tosaala munnange swala ekyannemi munsabire mashallah mashallah mwaka kumwe swala 10 hawla wala quwwata mulusanvu osisanga maso ga Allah subhanahu wa ta'ala ngagenda zikuvunaana nga webuza zavawa webuza ki kam satajidu inda Allah bimeka byogenda okusinkana eri Allah subhanahu wa ta'ala mu mirundi ng'ofulumye mu maka oba aga kitaawo oba ag'abalongo ofulumye oli bwereere waman wajada ghairu dhalik fala yalumanna illa nafsahu ani abadde ayita obwereere mu kkubo wayita bwereere mu buwala emyaka gyonna egy'obuwala n'ensonga zo ze weemanyidde abanankwanira mu jiribaabu zino n'oluvannyuma lw'obuwala wafuuka mukazi mukulu nange njagala okulabirako mu bantu bulungi mu myaka gy'obukulu era oyita bwereere ne mu bukadde bwotyo waman wajada ghairu dhalik fala yalumanna illa nafsahu bibyo tuleka kwekweka tetwerimba wallahi alladhi la ilaha ghayru tugenda bisanga eri Allah subhanahu wa ta'ala wabada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun kyannaku ogenda okugobewa Allah ng'osisinkana by'otalowooza era by'otasuubira oli olowooza bitambula butambuzi bwe bitone bigenda gwe wasoma munnange anti omulimu tegunsobozesa kwambala bwe gutyo baŋŋamba neeyambule ne weeyambula okuva lwatandika okukola mu kakampani mwokola ng'eri bo basajjala ayise bwereere ogwo omwaka guweze ayise bwereere gye myaka 2 ayise bwereere gye myaka 3 ayise bwereere gye myaka 5 n'okuyita obwereere kumuyise ku mikolo okuva lwatandika ogenda ku mikolo oyita bwereere munyole enviiri mashallah bagambye nti kabazini chekayisa ani omwazini Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abakyala asuli yetuuse katwazine inshallah program ekyusemu twetereze tusale then tubeere nga tudda mu sheekh inshallah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أقول بارك الله فيكم. tugambye nti ojja kusinkana wandisisinkana eri Allah subhanahu wa ta'ala ebitali birungi naye biba byayononekerawa. Ekisooka byononekera mu kubeera nti tewali gwe akola Allah n'akola atya nakkiriza nga tonnakola weeyaze wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala okakase nga Allah akukakasaako okubeera mu abo abakola omulimu n'agukkiriza nga nabo be balina enzikiriza entuufu, be balina okwawula Allah okwannama ddala, be balina obusiraamu nga Allah abakakasa mu busiraamu. Wegendereze nnyo era weewale nnyo obusiraamu obukulabwako abantu, kabeere nga abukulabako mwami wo nga yakukakasa nti oli musiraamu. Kisoboka nnyo okubeera nga omwami wakutenda obusiraamu nga Allah takakasa mu basiraamu, nga naawe okimanyi, nga naawe okimanyi okusinziira ku byokola, okusinziira ku byoyogera. Ekigambo ekyokubiri, bye tugenda okusinkana ebitali birungi mu maaso ga Allah, byebyo byennyini bye tulimu bye tukola, byennyini ebyo byolaba byokola. Tukuŋŋaanya ebyonoono mu ngeri eyeewuunyisa ne tubirowooza nti biyise buyisi bwe bitu ne bigenda. Ntwatuula mu kyonoono n'akiwangaaliramu emyaka ng'alina ng'eyeerabidde nti buli lwakyogera, buli lwakikola
kimukakasibwako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu kitabo kye kinywezebwamu. yubasarunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmiidhin bibadihi. La, mu suratul kahfi, wa wudi'a alkitab fatara almujrimin mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Bwatyo Allah bwagenda okutulaga okutwoleka emirimu gyaffe eri ekikyali mituufu, naye wakati mu bwonoonefu waffe nga ffe twabukola, nasalullah alafu walafiya, omuntu agenda kugamba ati mali hatha alkitab, eno likodi yangeri ki empeereddwa olwaleero, entottola akawonvu n'akagga, terekaayo kyonoono kyenakola kinene wadde kyenakolanga kitono. Allah agati wawajadu ma amilu hadira, byonna byokoze wera bisangayo maaso ga Allah. ate wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tagenda kulyazaamanya, byennyini byagenda okusasula. Abakyala muyitiridde okubeera n'abaami mu ngeri ezitali ntuufu, ne babazaalamu abaana ne muwangaala nabo, abaami ne mubeera ne kireyimu yammwe ziri ezi bbiri, oba oliawo anampasa. Natuuka okubabuuza ennaku ezo ne baga nti mu makubo ga ddaawa mwabeera mudya ekkubo erigamba nti mwendeeko oba oliawo ali kuwasa. Kkiriza kukozese oba oliawo ali kunyumirwa n'okusiramuka n'asiramuka, bw'alisiramuka oba oliawo n'okuwasa n'akola atya? Oteeze bibiri, ekisooka kakwendeko oba oliawo nga bw'omuperereza asiramuke, olwo nno oli ku John. Bw'alimala okusiramuka, anti ewaffe basiraamu tebaagala atali musiraamu, tebayinza kutukkiriza nga tosiramuse, naye ogira onkozesa paka lw'olisiramuka. Bw'alimala okusiramuka nga bw'osiramuse kate ekyo okoze bulungi, naye kaakati ate batugatte, balitugatta ddi? Lindiramu, agira ankozesa mpaka lwalibeera redde, mwaka gumu, mwaka ebiri, mwaka esatu, olowooza nusafunye olubuto mu kusangirirawo. Masha Allah, naye omusajja tagaanya okgenda eka. Omu, babiri, basatu, bana, sheekhe ndina ekizibu nkoze ntya? Musajja kati nakamuzaalamu abaana 5 naye yagaana okunyanjula. Buli wendowooza oba nandyawukanye naye nentunuulira abaana bano nensigala kudduwa, kagira nkozesa mpaka ye lwali agala. Okakasa kyobwenzi buno bwakwenzeeko emyaka gino gyonna mpaka lwakunkumuddemu abaana bano bonna, okakasa nti ewa Allah si byogenda okusisinkana. waman wajada ghayru dhalik fala yalumanna illa nafsahu. Bino bibyo era byosinkanye ewa Allah, era byagenda okusasula. Endongo gye mukubye emyaka gyonna, wakikuba endongo ng'oli muwala, oli mukazi mukulu, olimedde ku musiki, gyogenda okusanga eri Allah subhanahu wa ta'ala, shi'tum am abaitum, oba mwagala oba mutemwagala. Okugeya kwe mugeya, okugeya kwe mugeya, kwe mugenda okusinkana eri Allah subhanahu wa ta'ala. Okugeya kwe mugeya, kwe mugenda okusinkana eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tolina kyogenda kusinkana kitali ekyo.
obulimba bwolimba bwogenda okusinkana eri Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo omwana ono ate abadde ki mwana wo naye nga naawe omanyi waani wawakamenti wo naawe omanyi tisiwabbaawo. wala yaatina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna. ezo emize Allah gye yayogeraawo mu bakyala gitambuza bigere era agyogera mumwe. toŋŋamba nti ne mbasajja naggambye wano waliwo baki bwoyogeraga nga babuuza tubazaala mu baani era tebaliiwo be mbazaalamu wano katwogere kumu aba bakola batya babazaala tabazaala banyinaze. wallahi alladhi la ilaha ghayru waman wajada ghayru dhalik. ebyonoona ebyo byolaba tukola tugenda bisanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. naye ombaka ya Allah yatugamba nti fala yalumanna illa nafsahu, bigenda kubeera bibyo. thalithan, lwaki tugenda kusanga ebitali birungi? thalithan, mu budde obwo emirimu gye tukola egisuubirwa nti gyandibadde mituufu naye nga tegiriiko nsibuko, naye nga ati bunaali tugiteekamu amaanyi, giteekamu amaanyi, naye omulimu gwotaddemu amaanyi gwo mutuufu. abo wali obuzibu. bakadde baffe emirimu gye baasibirako olukoba ng'oggyeko guno omulembe gwaffe ate nga n'abakyagulimu era bakyagenda mu maaso n'ekyo gy'emirimu gyabwe. bakadde baffe emirimu gyabwe mawuledi, buruda, duwa, ezo ez'ekikungo kwe baasibira olukoba si bwe guli. naye zonna bidaati, si mirimu mituufu. kati ojja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga gwolowooza gye wakola waliyo nga Allah gati nti wali mu mulimu wokola guluwo gwe wakola. inna Allah la yaqbal min al-amal illa ma kana sawaba, illa ma kana sawaba. Allah takkiriza mulimu kugwe okujjako nga gumaze okkenenulibwanga mutuufu, n'obutuufu bwagwo awasookera ddala nga tunatunuulira birala, awasookera ddala tutunuulira nti wagujjeewa. ani yakukulagira ogwo? ani yakukulagira ogwo? wagujjeewa? leeta ensibuko yaagwo mu Qur'an, leeta ensibuko yaagwo mu sunna. naye ng'ate owangadde gwe okwo kwoli ate duwa ya kolo twala tugende duwa ya kolo erweyo ya Yasini Waqi'a Alam Nashraha simanyi nani yakati duwa ebeera bwetyo, nani yakati duwa ebeera etyo. mulimu gwokola mutuufu, mulimu gwokola mutuufu. abantu bali bateesa amaanyi mu mirimu egitatulagirwa Allah, emigunja obugunja mu ddiini egitali gyamu, essira kwe batadde. weero tuuka mu maaso ga Allah nga tekola etya, nga teri. namba 4, ne gwe tukoze omutuufu, ne gwe tukoze omuki, waman wajada ghayru dhalika, we tuli ne gwe tukoze ogwandibadde omutuufu nagwe gwafiira ku nniya. lwaki ogukoze? lwaki oyambala jiribabu? tuddeko waggulu wali nga tonatuuka ku jiribabu ntuufu, tuddeko wali waggulu wayambadde nyambala ntuufu. ezo jiribabu kati wano ziriwo 30, buli omu ayambadde kikaaki, naye buli omu akakasale mu jiribabu. Sheikh Habib, omulimu mutuufu ogwo gw'oyinze
okusanga eri Allah subhanahu wa ta'ala bwe tugamba jiribabu mwenna mwebise masha Allah naye obazaabika bimeka gwe naawe yisa amaaso zonna yabalagira ezo nitawaana mumulabanga okusaaga naye ate oli yeekakasa ono ye tajja kuwona mukizikirize mwogere ye tajja kuwona kati soogera kwona njogere kwani oyambadde gwe kyoyita jiribabu yonna ekukutte okuva wansi mpaka waggulu olinga gwe basiize langi n'osiba n'akakaaya komukayita ka binti gati ze nyambala biwanvu n'ebikkirira n'akakaaya kange ddala eyo jiribabu ogisangaye wa Allah oba njogedde ku gye mutalabangako teriiwo naye abaana abo buwala gye bawangaaliramu yeyaabwe emisono emirala katugireke masha Allah naye obutuufu bw'omulimu gwokola otya gwokola okugusanga ewa Allah nsonga nnene ensonga eyokuna omulimu ogwandibadde omutuufu jilbabu tugeze nti yeeyo etuukagana n'obukwakkulizo n'obulombolombo bw'ennyambala y'omukyala naam naye niya kwojambalidde eswala yeeyo eya asiri gye tugenda okusaala niye eswala gwe zoosaala zo zisaalira ku niya ki zino jiribabu zammwe ez'abasajja gwekimanyi ti omusajja gwe nafumbirwa mutabuliiki ewuwe tosumbawo nga tojambadde mukambwe ekisusse era yaŋŋamba nti eitha nyambala neebikkirire oba ewuwe sikola ntya owa kaneebikkirire eyo ye jiribabu esangibwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala eswala zammwe asallallahu alaihi wa sallam Allah okusonga ku bantu yali ategeeza baani fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun sala zosaala zangiriki naye mubyatalekayo alladhina hum yuraun bakyala bangi musaala basajja genda ku matendekero wali genda makerere wali obalabeko bambalaawo ku muzikiti awo bujiribabu bafunewo abalenzi ne batakoma kwekyo era n'okusaalirawo ne bakola batya ne basaalirawo bateezeewo baki ne mu mizikiti muno mwetegeramu mu mizikiti muno ne mu ddalasa mwetegeramu sigambye eno byenjogera mbimanyi nnyo si bibuulire nokati ono alagawa ddala osaala lillahi tabaraka wa taala ddala ekituufu onoonya mpeera wa Allah nakusiimibwa Allah toyinaamu birala mu kwambala okukoyambadde ddala esola gy'osaala ogisaala kunoonya marudaatillah kusiimibwa Allah kubanga ekituufu wama umiru illa liyabudu llaha ibaada Allah jakkiriza eteeka okubanga bwakutunuulira ddala onoonya ye yekka okusiima awo wezitokomekera gwenne ekyo kyenjogerako muganda wange mwannyiraze kivuga ffe bawali mu supiidi ate olwo mmwe tusobola okubeera n'eddalasa 3 nga siina gyensubwa naye nga mbalamu ssente wano mumpaawo 2 wali ne mumpaawo 3 nga nvaamu n'6 abawalimu abanene balemererwa batenda kye bayita ikhlaasu okutuusa omulimu nga Allah yagukkiriza nti ddala wagukola ku lulwe Sufyanu Thawri yaga nti jahadtu nafsi ala al-ikhlaasi 40 sana nwanye n'omutima gwange ku ikhlaasu emyaka 10 naye omutima gwange gutuuka era ne guntolokako
saddaaka zetusange wa Allah subhanahu wa ta'ala nga za ikhlasi. la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. tusinkana eri Allah subhanahu wa ta'ala ebitali birungi naye ng'ettaabu yava shaitani bweremererwa okukozesa ekitali kituufu ekulinda ku kituufu n'ekikukozesa mu ngeri etali ntuufu. bwekulemererwa noga nti nja kukisaala eswala ekuteeka ku nniya kwogenda ogisaalira kale egyonoonera okwo. wagiremesezza obutasaala noga nti nja kusaala awo n'omubuuka nojja ku swala yennyini eitha ekusaaza ensaala etali ntuufu nga bakuga nti eswala gyosaala mu kyama gitusaalire mu lwatu. sheekh ebyo togenze nnyo wala alifatiha gyoyagala nsome nze nga saasomera mu masomero ga ddiini naye ate tukulaba weewuuba mu swala. tosobola kusoma alifatiha tashawudu tosobola gisoma ne adhikari entono nnyo subhana rabbiya alazim tosobola zoogera wabula osoma subhana rabbiya alazim nekwonoonera mu nkola y'ekintu kyewandikoze era nosigala nga tokikoze. baka nti saala eswala dakiika 2 ng'eswala eyeraka ennyo ogimaze baka nti eyo yeswala. bw'olwana noga nti eswala ngimanya okuva ku takbiira okutuuka ku taslimu ng'ekuteega awalala ega tojja gisaalira ku nniya etali ntuufu era ekola etya era eyonooneke ddala. tetusanga mu maaso ga Allah ebitali bituufu n'ebigenda kuba byafiirawa. genda weegendereza enniya kwokolera byokola. tuli wamu. ekyokutaano ndowooza n'ekyomukaaga mukkirize tusaale ebyo tujja kubiraba oluvannyuma bwe tunaaba tulina obudde. bwe tunaaba tetulina budde tunaalaba ate ekikolebwa ekirala. subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.